Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. What XP is my name. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri bbiri tuli mu mwezi gwa kutaano 2020 tukyatambuza lockdown eggwako lunaku lwa Monday ku Tuesday tetumanyi oba president anaabaako kyakyusaamu ninga katwesabire mu mbeera eyo gyennyini abingi ebibaddewo ndi wano ne muganda wange Abudu yeekolera tugenda kubanga tuwayawayamu emboozi njagala tutunuulire okusookera ddala eya muganda waffe Eddy Kenzo alajja nayagala kukomawo social media epikinze story bw'otunuulira Twitter, Facebook, bring back Eddy Kenzo hashtag abantu bangi bakikoze bring back Eddy Kenzo yeekolera nkwaniriza neera amina njagala tutandikire ku Eddy Kenzo naye soko buze kuba tulaba abalaba ETV mugamba mutya kansubire muri bulungi temwerabira yenze yeekolera the number one music analyst in Uganda nsanyusa okuddamu okubeerako nammwe ate omulundi omulala ndowooza katutandikire awo wennyini wetwakoma Eddy Kenzo kyamukwatira South Africa Ivory Coast Cote d'Ivoire ekya lockdown nayagala okukomawo government we yalinga esazeeko buli kimu ne bagezaako embeera nti waliwo yali avuddeyo ndowooza omu ku mikwano gye oba yali Samuel Eto nga avuddeyo amuwe ennyonyi personal jet singa gavumenti eba emukkiriza okuyingira ne wabaayo ne gurupu endala y'Abannayuganda in fact gundi yali akikulembeddemu omukulu Sudimani ngagamba tonyumya nawe tonyumya banaku buuka tonyumya banaku yayogera n'agamba nti okukomyawo Eddy Kenzo kiyinza okwetaagisa emitwalo nga$2.5 egya dola ogenda okukibalamu nga sente ezo teziwera na miliyoni 100 so n'agamba nti ye we wabeerawo omuntu yenna alina enteekateeka ekomyawo Eddy Kenzo oba asobola okumuwa ennyonyi nze nsobola okucontributinga 2,000 ye nga ye n'abalala bagatteko so nze Sudi mumanyi tasindika Sudi ayagala kubba kamashize katono Sudi man lukwago kakati ne bataskinga manager wa Eddy Kenzo omukulu Martin Beta ne bamutaskinga abuuze ku government cause the interaction yali online ne bataskinga Martin Beta mugamba gezaako okubuuza relevant authorities Eddy Kenzo bw'aba afunye chartered plane basobola omukkiriza under what conditions ne bw'aba akomawo abeerewo mu lockdown mu quarantine ennaku 14 akoleki so of recent ekyo kintu byonna byali byazikira nothing went on so I think yesterday ekintu nekikomawo bring back Eddy Kenzo naye ng'ate before that some 2-3 days waliwo rumors nti Eddy Kenzo sneaked into the country waliwo emboozi eyo simanyi oba wagiwulirako ne waliwo abagamba Eddy Kenzo yakomawo alina hoteli gye bamukuumira naye ng'ekituufu okusinziira ku reliable sources Eddy Kenzo is still stuck in Ivory Coast so tukoze tutya Eddy Kenzo ayambiddwa atya newankubadde Abannayuganda bangi abalala omuntu ayinza okugamba lwaki teboogera ku lw'Abannayuganda abalala ekisinga obukulu ekisooka obukulu mu byonna Munnayuganda naddala abaana abali mu nsi za Middle East nga temunnafuna mirimu ndowooza mumanyi kyekitegeeza okubeera mu nsi nga tofuluma nga oluusi nekyolya tokyagala naye ng'olina okukirya kubanga kyekikola ki ate nga tomanyiddira onadda waka. Yes, in fact, okusalamu ekirimi katono nnyo. There is a story I'm going to follow shortly. Waliwo Munnayuganda yagenda e Dubai ng'agenze kunoonya mulimu. Karantini ya lockdown nemukwatirayo
n'alwalirayo n'afa. He died some 2 days ago. Yafa heart attack according to the information I'm getting. I'm going to do more on the story. Ndabe ngiri byatukawo bitya yafa atya. Nenga let's go back to the story. Abalayi baffe nja kubanga story yo ngibafunira mu maaso. Kakati omuntu era leero nkedde n'empostingako ku page ya Yekolera Music Analyst. Nengamba nti chanako nti Eddy Kenzo ayinza okufiira mu nsengwira olw'embeera gy'alimu. Abantu badduke batyping rest in peace. Ate balwana okuza omulambo gwe. Nesindika ne private jet etuleetera omulambo. Weewanga guba tegukyatugasa. Bantu banvumi Eddy Kenzo siye Munnayuganda yekka. Nogamba kakati ababaana aboogera ebyekisiru byabwe. Bawuliriza ebirango bako CBS okuva nga bali bato. Ne bawulira enkumulitu z'abantu abafa. Every day. Bambuulire ani yakwata ku ttama. Then Kafeero bwe yafa bameka abaakaaba. Yes, bawuliriza radio buli lunaku. Bw'owulira ekirango nti gundi afudde baani akwata ku ttama nti gundi afudde gw'otamanyi. Yes, naye Kafeero bwe yafa bameka abaakaaba. Kikyentegeeza ensi yonna yakaaba yafiirwa. Abali abawagizi b'abayimbi weewaawo mwenna muli bannayuganda tukimanyi era tubafaako tubaagala nga bwe twagala abalala naye mu nsi muno mulimu abantu abasukkulumye nga gwe bw'ofa kampani yo nesigala ng'eddukanyizibwa kampani mw'obadde okolera naye boosi bw'afa esigala ekola esooka n'ekyatinga tuyita okusukkuluma. Eddy yakola ki? Yasukkuluma. Ate Eddy ye face kati eraga nti waliyo bannayuganda abakola ki? Abayimba. Ababonaabona. Nti Eddy bwe kiba nti Eddy omulamba abonyeebonye. What about? Kati kibadde kirungi nnyo ate mwe gye muli mmwe abagamba abali ababonaabona. Olaba Eddy Kenzo yali agenze okuyimbira $3 abonaabona. Ate nze yali agenze okukolera okunoonya omulimu etaweza $1,000. Taweza ate 1,000 baana bafuna addira mu 1,000 yes. Yembeera eyo naye mukkirize nti tubaagala nnyo muli ba mugaso eri eggwanga muwa omusolo naye singa mufiira gye muli ffe tetumanya si mawulire era bajja kukwata bakuzzeeka nnabule nga teri ategedde tutegedde. Eddy Kenzo bwafa naawe wennyini ojja typinga rest in peace kyokka gw'abadde alemesa amakomawo ge gambe bambi kale singa bamukkiriza. So tuyige okwagala bannaffe nga bakyali balamu ate teri kwejjusa kulungi mu nsi buli lwe wejjusa nga isinga akagambo singa mukeewale. Weewaawo Kenzo ne bwafa ensi egenda mu maaso ne tuba tugenda mu miisinga. Ate waliyo enfa nga tetuli satisfied nayo naddala nga wabaddewo ekisolebwere okukolebwa singa abadde minister nga yali stuck ebweru w'eggwanga. Kyemugamba teyali komye. Many people are stuck outside abamu be tutayinza nakuwogera. Ngani Juliana bangamba ali mu America era waliwo ka comment kensanze na Juliana ali mu America naye takaaba gwe yagambako nti yali bubi oba yagala kudda oba yali akubuuliddeko amakomawo ge. First of all akali tagenze nako business yali agenze bibye mujja kwesanga yali agenze kubeerayo mwaka oba yali agenze kukubayo oba wiiki ye. So ani avunaanyizibwa okudda kwa Kenzo? Kirimu abantu nga Ministry of Labor because Kenzo alina working permit era buli lwafuluma mu Uganda tafuluma ku tourist oba biki agendera ku permit ey'okukola. Ministry ya Labor evunaanyizibwa. Then ne ministry y'ensonga z'ebweru Ministry of Foreign Affairs ndowooza abo bavunaanyizibwa nnyo ndowooza n'ebyobulamuzi. Nsuubira gavumenti yandibaddeko nekyekola n'olowooza tebewala mbeera gamba nti mu ggwanga mulimu abaana n'ebyana mu mbeera eyo. Nze ndowooza bingi ebikolebwa ne tutamanya mu gavumenti muno si buli kimu nti kijja maki mawulire ekyo musobola okukikola bwe muba temusobola muziwenze nze ngambe yeekolera yamugye muziwenze
Some people were trying to give their opinion. Ne bagamba nti no. Gavumenti eno Eddy Kenzo ye ng'omuntu yadde tebamusondedde obusobozi bwe aline ssente ezimusobozesa okupangisa ennyonyi n'emukomyawo e Uganda. Anti kati ono kyagamba kyali agamba bakikolako banka kati ziri onula omuntu balina engeri gye bakommunicatinga ne banka eri abantu nga tebakyagenda mu banka omanyi ng'okuba bukubi n'ogamba Kenzo okufuna private jet ojja kusanga kimwetagisa $2 million sorry, $2 million eza Uganda. Tezuwera 10 because oli yali abalamu nga jali mitwalo ng'ebirimu 13 ziba ziweze 10 kakati tewerabira yakasazaamu ekivu kitegeera mwena mumanyi sente ezo we ziva ekisooka ne gyali agenza oyimba sente baali bazimuwadde ava kuno nga ne balance yamaze okukola ki abaali baleseeko ku bayimbi noyo sudi kimuto akimanyi kuba yali aleseeko ku business gi nekivu nekimusala bambi kitegeera bo bakimanyi nti omuyimbi atuuka mu ggwanga ngaali ku zero balance tabanja kitegeera kakati bagamba batya mayinja agamba kibuyaga lwali tukula ennyumba lwemumanyi ekiri munda mwaba baana mubalaba nti balina sente naye n'obulamu bwe balivinga bwa bbeeyi naye olowooza Kenzo abawagizi be he has over 1 million subscribers. He has almost 1 million likes on Facebook. And ku Twitter alina followers bangi. Tugambe nti Kenzo nga bamuwadde olukusa nti komawo. Can Kenzo fail to raise that money? Anti n'abo abawagizi be baavu tebakola. Olaba nyini nti omusombi w'ebiwataaka aba nti ndi bubyo osuubira ente okubaamu amata mugamba mutusondere abantu tebalina. So people were trying to come up with a suggestion nga bagamba nti gavumenti yandibadde n'engeri gye yambamu Eddy Kenzo ne bamuleeta oba mu nkukutu ennyonyi n'erandinga n'abaako waasirikira n'asirika baleme gamba nti waayo ono baleese waaki. It's possible. By the way, njagala ngambe Abannayuganda Eddy Kenzo si muntu wa family si wa Rema kangambe bwentyo. Rema ateri oba n'amaalo asigala na mwandu we si wa Rema oba n'amaalo ne Maya. Eddy Kenzo yafuuka wa ggwanga. Is a Ugandan property. Yes. Just like buli lwafuluma mu Uganda agenda okuyimba aba teyekiikiridde. Secondly awo omusolo ne gukola enguudo kwe mutambulira ne gugula eddagala bavuga emmotoka ez'ebbeeyi sasula omusolo mungi kitegeera ate abasinga okugamba nti oba bamanyi bemabegakaawo balina kye bamuteeka kalya sente z'omuwa omusolo kati w'omusolo kiggwe omusinga oguwa so kiri kya bugagga kya ggwanga kirina okukwatibwa national asset tuleme kukifiirwa kuba omwana oyo alina awadde ezisobe nnyo ziri ku international level mu museum. By the way mu Uganda yasooka okuweza 1 million subscribers on YouTube. So ndowooza mu East Africa yaddirira muganda waffe Diamond Platinum omuko anto Harmonize ba subscribers. Okay, then n'abaana abapya ndowooza ba Masaka Kids Africana nabo bayingidde millioni aba subscribers. So what is the best way? How best can Kenzo come back here? Akoma watya? No, kubanga mu lockdown ng'ovudde ne ku kyolwali Kenzo tebamukweka. Kino kintu si kyakukuta. Kenzo bamukomyewo nga Kenzo. Muve mu ebyo musimani abaana n'ebyana. So ani alina okusasulira okudda kwe? Alina okukolerera okusukkuluma. Oli abeera minisita n'ayagala obwa president kusukkuluma mukolerera okusukkuluma. Kenzo bamukomyewo nga Kenzo. Tebagamba nti ate kino ate kiri. Yes, era gavumenti erage nti mukomezza. So who should foot those bills? Government. Government. Yali agenze yimbira government.
teyalekanga wadde omusolo bwakasaka eri n'akajjayo buli Kenzo lwafuluma n'agenda ebweru w'eggwanga okuyimba bwakolera emitwalo $3 egya dola kyogaa gavumenti efunako $3,000 era eba nekyefunako of course sente ziyingira then kati kitufiirwa kya bugagga ekyo olaba mujjanjabazizzaakayo ne mujjanjabazitimba because muleme okufiirwa 2,000 ez'abalambuzi ate Eddy Kenzo mukozese emitwe. So president tukyali mu lockdown egenda kuggwako ku Monday tusuubira bayinza okulangirira oba batuwongezaayo oba tebatuwongezaayo okusinziira ku study eri mu nsi endala ezigezezzaako okuggulawo eggana bagguddewo unfortunately ne bafuna abantu 200 abalwadde e Rwanda bagguddewo ne bawa guidelines abantu kwe bakolera private businesses the essential workers bazeyo ne bakola kakati bo kye bakoze nti taxi katugambe central region Buganda ebeera mu region eyo yokka togamba nti ate sukkulumewo za Busoga eastern zibeere eyo northern kugamba buli gundi operatingire mu region wise ne baggulawo sisuubira nti ennyonyi zigenda kuggulawo essaawa yonna kyetwandiise passenger plane ndabanga Kenzo agenda okusigala ng'ali mu Ivory Coast kubanga nsuubira okusinziira ku ggwanga nga bwe litambula n'okusoomoozebwa eggwanga kwe liyitamu sisuubira nti gavumenti eyinza okutwala Kenzo nga priority anti kakati bw'oba tosobola muzza then muweereza upkeep kubanga Eddy Kenzo inasula mu 5-star hotel mwena mumanyi kitegeeza sula mu omwezi gw'amazzi namulaba luli nga alya mukene n'akawunga oli munnayuganda eyabimuwa ngamba Eddy Kenzo awa midule sidu mbeeranga embeera si nnungi bwana wa madu embeera si nnungi nze ekisooka kati yeeraliikirira biruzi zokka ziringa biruzi wagenda kuyimbira 3 mu mwezi gumu ozitoddeko mu mwezi gumu wakakozesa gumu 8 ate teyagenda nazo zonna omanyi kati sente omuyimbi bw'afuna sente it's not that whatever pay he gets zonna ziba zize mubaamu agent alina management alina management nti Kenzo buli lwafuna akakadde Martin Beta ne bakola nabo kwasaganya emirimu balina office balina abaana be bayamba by the big talent erina abakozi abali ku mwezi nga babeerawo bubeezi I think nyinza okukanya naawe nti Eddy Kenzo is one of the most gifted Ugandans we have era ndowooza y'omu ku bavubuka abakozesa abantu abangi directly and indirectly nti bw'otunuulira Eddy Kenzo festival yasazibwamu yali egenda kuwa abantu emirimu directly abasukka mu 100 then indirectly abasukka mu 100 okitegeera so kati kyekiddako kuba sisuubira nti gavumenti eyinza okukkiriza ennyonyi teziyinza kuddamu kati agenda obajjire ku mugugu bafunye passenger plane mu abajjira gugundi cargo plane bamuweereza upkeep we balabanga Kenzo ekimubonyabonya talina nnyo ggwanyisinga mu Uganda kubiri abaana bakuba ebyeyo emyaka 5 yatadda gye bali mu America naye ye embeera yeri nti ayagala kubeerawo ayagala mwaka obuyambi because yayabaddeko mu America for more than one month wano mu biseera bya Rema oshege so kati embeera ey'okubeera awamu nga okozesa sente nnyingi z'otaafuna ye munyigiriza kakali ensonga lwaki yabadde ayagala akomewo wano kuba Masaka eriyo amatooke basobola okugamuleetera alye emmere gy'amanyiri ye yalima oba president amusindikira eyiye ennyonyi tulina nezaffe zino zibombadiya amusindikire yonna kasiteemuzza ffe twagala Kenzo wabula nga si migugu
bakirangirire gavumenti yasazeewo Kenzo egenda mu kima ku Busande amaanyi ga muyimbi mukomyewo muyimbi w'eggwanga kuba ye nnamba emu